Bobi Wine Tagwa kwewunyisa bannayuganda. Olunaku olwaleero ataasizza omuyimbi okuva e Jamaica. Gwe yonna gy'osinziira okuba nga weekumidde ku mukutu, tugamba oli ku Project Media era subscribinga onyige n'akade osobole okuba nga updates zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda mwattu ozifuna bulungi nnyo. Owulira, omukulu amanyiddwa nga VAMPINO yavuddeyo n'abanga apostinga wali ku social media ye n'agamba nti baamuteeka mu kkomera, ekkomera erimanyiddwa nga Montego Bay, oluvannyuma lw'okuba nti abakulu bano baalemererwa ofuna ennyonyi ejja direct mu Africa. Era ensonga lwaki yateekebwa mu kkomera lino baabulwa ennyonyi ejja direct mu Africa, bo mu kifo ky'omuteeka mu hoteeri oba ki, engeri gy'ali omuyimbi ow'erinnya, abakulu bano bo baasuula musuule mu ki, mu kkomera. Owulira, omukulu ono yavuddeyo n'abanga asaba abantu obuyambi okusobola okuba nga bamuyamba oluvannyuma lw'okuba nti yabadde amaze ebbanga ddene mu kkomera, naye ng'ate ekkomera mwe baamutadde mulimu abantu 7, omu ng'ali ku musango gwa butemu, omulala ng'ali ku musango gwa kukwata abakazi, omulala ali ku musango gwa kuba nti abeera n'emmundu. Osegeera, naye omuyimbi ono agamba nti abantu bonna bamulaze omukwano, naye ate Bobi Wine ye yafuddeyo okuba nti avaayo n'abanga anoonyereza ali mu kkomera ki mu Jamaica n'okusobola okuba nga ayambibwa. Owulira, era yavuddeyo n'akola bw'ati, yavuddeyo n'agamba, I write this post with tears of joy coming from my eyes. My UG people, I can't thank you enough for being so patriotic and concerned of what has been happening in my life. His Excellency Bobi Wine, thanks a lot, brother. You indeed are a people's person. You took time to find out where I am. Guys, I reached at a point I lost hope in a room of 7 guys with the peas and shit next to where I put my head. Osegera. Nobody knew what was happening and they took all my belongings. The message I sent God was convinced by jailed thugs, some on murder charges, rape, gun cases, theft. They told him, help the African, he is innocent. That is when I called you out, ngampulira, I'm about to die. Era omukulu ono VAMPINO yavuddeyo neyebaza ne mukyala we amanyiddwa nga Namakula ne maneja we amanyiddwa nga Kojja Lucha n'abantu abalala ab'enjawulo, era navaayo n'agamba nti era essaawa zino bw'ayogerera bamwescootinga okusobola okuba nga agenda afune ennyonyi emugjayo wali e Jamaica. Owulira, n'agamba nti naye yeebale omukwano Bobi Wine gwe yamulaze n'okusobola okunoonyereza wa gye babadde bamukwatidde era ne basobola okuba nga bamuta. Ku Project Media, updates zonna ezeetoolola mu ggwanga Uganda tuba tuzikutuusaako. Likinga, commentinga, subscribinga.